Muzanyo nabiweddewo nebijja kuggwawo tuddeyo ku original people Katonda beyayinsipayalinga beyawa amaanyi buno omulimu waffe Katonda yakukola akuwa amaanyi ag'enjawulo weweebuuze Kato Lubwama yali atunda amanda wali yafuuka te international star kiki kubanga Katonda yamuyiwako amafuta so pasita sekukana ojja kunsabira ogenda kunsabirako bwetumala kagundi kano teweze Anyway, we're coming to the end of this morning. I don't think we have any questions. Nga bwe nkugambye gavumenti eno abantu basigala batono nnyo beewa respect twebeewa respect ate tuwa respect olw'ensonga tufere tuvaayo ne twasama bitaliyo twasama nga tulina fact ne evidence na buli kimu ate ffe tetwasamira gavumenti nga tugyasamira nti tugigambako mu bubi no tugigamba okunyweza Uganda alright fenafena tuli baki bannayuganda tugigambako nga tunyweza Uganda omulimu gwaffe omukulu nga baati temugutegeera nga nabwe kangubategeeze omulimu gwaffe omukulu kugogola kazambi wa Uganda. That is our biggest job. Ffe tugogola bw'obanga waliwo omusebe batuwano kubaddemu nnyo abasajja bakubanya abakazi tumala kuvayo mu theatre netugamba ku basajja bano balekere okubaki ffe tuteeka ebintu ebikyami mu nteeko era abantu balina okukimanya ekyo soba mukama wange omuzanyo gujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 29 Julayi ku Serena era kwezi bazita ba tickets bagule kintu kiri mu nteeko baffe tulina gwe tulumba tukutereeza Uganda mukama wonti obaka bwaffe tuyisa mu love story naturally airangi yeetantala okuwasa omuganda such a wonderful love story. Therefore the politics ajja kwagayingiramu naye nga story eri driven by love. Therefore kubanga interest you in politics, you are welcome. This story is about love. Not at all to the love story in Enga history of faith. Ejituza kumagwa. Therefore, timu tuchikatu tuwalati tulikutana gavumenti tugenda netta obwongo buli wano tuwandiika Filipo awandiika Charles n'awandiika katunawandika netutuuka wano netugamba yes that's good naye wano kino kubanga twagala kintu kibeere nga ekisooka tuli ba entertainers mission to entertain Ugandans naye mu entertainment omwo nemugendamu akakerenda akalungi akavumula endwadde ennyingi ezitulumbe ate tugenda kikola ate bulungi ate ku ssente but as we have said from this grand show twagala nolevuganye mu nsi yonna temumanyi kituli wano tukoye okubanga production eve Uganda tezogerwako forget kyonna tulonobye ku stage ya Uganda twagala production ya nsi yonna newe
okuva ensi yonna tunogera ekirago Uganda kubanga omuzannyo gwaffe bannayuganda okulaba ne tuyiga ne tukyusa ne tugenda maaso ate kisoboka. Jogo ceasefire. Ceasefire. Let us keep quiet and we do your work. When we talk a lot, we don't work. Abasema amamesa amangi. Muzanyo kikutegeeza titugenda ne tuyitira okwasama. Buli omu ayasama ku munne, buli omu ayasamira munne, buli omu ayasamira munne. Ate ate bwe tumala okwasama ennyo, ate tumwamwalwa. Tutandika obuyimba tulina amakulu nga weetuli. Olw'ensonga Shafiki, manyi gy'oyagala okutwala Shafiki, manyi gy'oyagala. Fitina ceasefire, fitina yaki. Of course, nga Ssembuga wabagambye tuli balwaita. Ate balwaita bano mulina okukimanya nti ebiseera ebisinga abantu ababeera mu buyinza oba ababeera mu biki oluusi bwe tuba tuzanya byebakola ki kaakati tulina language gye tubeeramu nga tosobola kutegeera bwetujjako ng'obadde feetagowa ceasefire efina yaki ceasefire. Okay. Sebo kyamaanyi kibuuzo kino nze ngenda okusooka okukiddamu kubanga omwana oyo Geizi si mwangu nnyo nga we mulowooza, ayagala nnyo ebyonoonese. Kaakati Geizi twagala okubuuza bagala nti ceasefire mugenda kulya tugenda kulya obadde oyagala tukola ki? Ekizibu kyaffe era mbadde mpisa ebigambo Bassenkuluge bano. Bassenkuluge ekizibu kyaffe kye twafuna ne films endala kuba tulina films nnyingi abantu babeerawo kikubo ne bakola omukolo gwabwe. Ebyo byeyogedde tosobola genda bibabuuza nti emukozi omukolo guno mugenda kulyayo mulina ke mwaliddeyo naye eraffe olwo twegatta mayindi zammwe ziga nti tukola ekintu kino baatuwadde baatukuze baatukoze bitya naye tewaliwo ttabu eno indasitule yaffe ate twagala ebeere best ate tutandika butandisa okulya kulya just starting okulya mu field eno tugenda kulya in the next 10 years. Kakati abalowooza nti theatre egenda kuva mu next 10 years tugenda kuba bagagga nnyo in the next 10 years. Nendooza aliyo obugagga buva mu great ideas. This is a great idea nekintu genda okuzanyako tukiiseeko oluwunguko kubanga tetwagala kuyiwa byonna byetutesitese eri omulabi ngaate tetunaba kusoosootola. Naye idea eno okigamba abantu buli wetugamba ayagala kujja on board kako ekyokulabirako sijja kukyakuyogerako. Omukulu Kim Kalisa yabadde agamba nedda eno yange bw'omu nzekka. Bwe twagenze ewa Aga, he said the same thing. Ham yabadde naye agala abeere yekka. We are just calling upon Ugandans abakoye okugenda nga beefuma mu kkubo. Manyi mutye wano nga mwefuma n'ababoda ababoda babavuma namwe mubavuma mwetobera. Tempa ziri waggulu nnyo. It's a beautiful idea. Buli gw'okigamba ayagala kujja on board.
tukyayita abasponsors abalala bangi naye twagala muntu kutuwa obuninga kakuwa ekyokulabirako omuzanyo guyitibwa ndiwulira gavumenti yakuteekamu sente nenga gwalwa society naye netugana gavumenti tuwa ebyokuwandiika tugamba tuleke tumale okuwandiika ojja olabe kyetuwandiika therefore amagezi tugalina okuteteekanya tulina era tukakasa tewatabawo tutadde mu nkwawa tugenda kufuna abasponsors bangi nnyo locally and international. Tusula tutunula bwe tumanyi okutambula netwogamba tugenze eruddawa ne tweggalira ne tuteesa ne twogera olweyogende ku space ya theatre tuli wano already ekyo kikugambye oli yagambye ne press conference nedda mujje ekino kyange netugamba nedda twagala kino kya entire Uganda twagala bakisibe ku muntu omu nti kya muntu ono. We are calling upon more sponsors and the ceasefire will become ceasefire and everybody will be ceasefire. Thank you so much. Accountability. Tugande wowe banga nino na tukoze nene na ye. Yeah, that's a very important question. Tukoze chi okushika chi. One thing you have to know is understand the history, the nature of how theatre has evolved in Uganda. And theatre is always involved by the consumer mostly. Consumer yasana waliwo ekiseera bwetwaliranga theatre abantu ba downtown abalina sente n'akakomawo, and the kind of theatre you do was that kind of theatre which was, theatre of to say, we're big. And I'm sure my brothers will tell you that if you did a play those days, you'd be alone sometimes. So that was there. Then we had the corporate theatre, which I would say for Banakatembe, that comedy revolution. And now that comedy revolution has kind of held sway, whereby our attention span, people don't want to come and sit in the theatre and watch one long narrative, so we've had younger people now being drawn more towards this quick kind of quick-paced comedy. And they're watching comedy. So even you find that most of the young people that would be in this traditional art form, which takes a lot of patience. Muzanyo, it's capital intensive. You must put a lot of money because this is a play that has like 60 people in it, and 60 people rehearsing for 4 months to be able to pull it off. I would like to ask you, would you have that kind of patience? Young people today, which young person do you know has the patience to come every day and rehearse for 6 hours daily, apart from Sunday? Not many people. And that's why for 4 months. And that's why I look, I teach at the university, I teach these young people, so I know. And I want to say, there's that thing of materialism, which is very talented young people we are losing in 2 years, 2, 3, 4 years. Very young people who create a very big wave. Muzanyo nabiweddewo nebijja kuggwawo tuddeyo ku original people Katonda beyinspiringa beyawa amaanyi guno omulimu waffe Katonda yakukola akuwa amaanyi ag'enjawulo weweebuuze Kato Lubwama yali atunda amanda wali yafuuka te international star kiki kubanga Katonda namuyiwako amafuta so pasita sekubana ojja kunsabira ogenda kunsabirako bwe tumala kagundi kano teweze we're coming to the end of this. I don't think we have any questions.